Amanya gange nze Kazibwe Budala nga mmanyikiddwa ng'Omugaga Omuto. Nina emyaka nga 28. Ekinfuula Omugaga Omuto kiyinza okuba nga kyali kirooto kyange nga nnina okukikolerera nkifuuke, naye era we kiri nakifuuka wadde nga nasooka kiroota naye kati nakifuuka. Weebale nnyo nze mutaaliwo. Ani yabagambye nti tajja kuva mu kkomera? Nze siri mu kifo kya sipapa. Nze ndi byange nga nze omuntu kola bizinesi zange nakukiringa kweyagala kulya life yange ng'omuntu. Ndi business man, nina business nyingi ze nkwasaganya. Nga bbiri esooka ndi mu transport. Obanga osobola okulaba emmoloka eziriko ekigambo Omugaga Omuto ku Ntebe Road kweziri, ku Masaka Road kweziri, ku Mbale kweziri, ku nguudo ez'enjawulo kweziri emmoloka ezo. Oli mukozi wa motoka? Siri mukozi wa mmotoka. Emmotoka zijja zitya okubanga bw'ozigira okola mirimu ki egyavaamu ezo emmotoka? Ezavaamu emmoloka nzize nkola emirimu mingi egy'enjawulo nga we nkunnyonnyodde nti nnyina bizinensi nnyingi kati ndi ne mu ngoye nsuubula engoye e China nenzijera nenkwasaganya nosobola okuba nga nsobola okuteekawo bizinensi eno kati we naazinnyonnyola nyinza obutazimalayo. Omuntu omutuufu yandigambye mbuno wasooka kuyiriba. Weebale nnyo. Okay. Ate bino ebigambibwa nti nno waze mu kifo kya sipapa kuba tumanyi sipapa ali mu kkomera ku bwa Buddu oba ozze mu kifo kya sipapa kitegeeza oli mubbi. Ebyo nabirabako ono ani ng'abyogera simaye Lumbuye naye byayogera si bituufu. Nze ndi mukozi nga nze omuntu era tewali kyemujjako era muwulire nga nnyina kye neenyigiddemu kyonna ekiraga nti ndi mu kifo kya sipapa. Nze ndi byange ng'omuntu. Lwaki oli tavaayo n'agamba ozze mu kifo kya Brian White kuba naye yali mugagga ng'azirina? Lwaki tavaayo n'agamba ozze mu kifo kya Ssemwanga? Lwaki mu byonna balondamu sipapa? Anti kati awo nange simanyi naye ekituufu kati ensi yonna ekimanyi nti omusajja eyo yanjogerako ebintu ebyo ayogera nnyo propaganda. Okitegeera kati bwe buzibu lwaki yeeyogerawo atyo naye nga si bituufu. Olimu engalo? Sirimu. Sirimu ngalo ssebo. Nze ni musajja mukozi eyeekolera nte buli omu gw'amanyi nti oyo omuvubuka abasinga bammanyi byenzize nkola ne wendi ne gyendaga abasinga bandaba. Bamugambe olimu omukono gwa gavumenti, ssente mwozijja okolera gavumenti. Ate era nga omanya ebigambo by'abantu kye nalaba ku bannayuganda buli muntu abaako watuuka oba buli muntu alinamu kasente kakatonotono oba buli muntu gwe balaba ng'akyusiza mu mbeera balowoleza mu gavumenti naye ne gavumenti si mbi kukolagana nayo kuba buli muntu yali teetaaze okukolagana nayo. Kyenyinza okugamba nsobola okuba omweraliikirivu olw'ensonga yayogeramu ebitali bituufu kati ng'ebyo yagamba nti nze akulira drone eziwamba abantu. Ebyo si bituufu. Ate nga nkugambye si bituufu siina kimmanyi kitegeeza ye ng'omuntu nti wa propaganda yayiye ebigambo byebibozi bye n'akola. Kyayinza n'okuba zino ezange zenkozesa taxi ng'ate ye ze yakyusa n'agamba nti ze zikola ki naye nga buli omu azimanyi kuba zirimu ebikubo bya taxi ne raama kweziri ebigambo sitiika nti Omugaga Omuto. Oba emisana zikola taxi ekiro ne ziwamba? Eggwanga lyonna lyajjula kamera singa baaziraba dda. Oyinza okuba oziggyako ebisipi? Ng'ate zirina emisolo ssebo buli kimu ekyetaagisibwa okuba ku luguudo. Ennaku zino social media n'amateeka gajja lwaki mubyeta omuteeka mu mateeka? According to that kuba ogambye oli mweraliikirivu olw'ebintu byayogera byakusibako. Ekituufu kaŋŋambe nti ebitalina makulu sibiwa makulu. Omusajja oyo yabyogera wadde byanneeraliikirizaamu akatonotono naye saabitwala nga kikulu kuba abasinga bammanyi nkuze bandaba kyova saabiwa nnyo makulu. Omugaga Omuto oli okuteekako allegation ya drone okuwamba abantu singa okwenyamiza
bannayuganda nati yabyogera kuba zayogera ku bintu bingi azayogera ne ku bantu abamu abanene mu ggwanga muno naye nga si bituufu abamu n'ababika naye nga si bituufu kati twamuvaako talina makulu ye ng'omuntu kyova nga we yabyogera era saabiwa makulu alina wagambira bakuwa abasirikale buli omu akwata emundu 12 gambula n'abakuumi bamuka naye bannaye tukkirize ebintu ebimu tulina okukkiriza nti neggwanga lyaffe ffenna ate buli muntu olina obusobozi okuba n'abakuumi abasirikale baliwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe bano abasirikale baganda baffe bakwano baffe kitegeera batukuuma n'ebintu byaffe kyekyo kyogamba nkuumi w'abasirikale mutwalo nze nkuumi w'abasirikale nga 2-3 ate na baganda bange sigamba nti kukuumibwa wabula baganda bange mikwano gyange okukusa kiki ekikukumisa abantu abasatu siina kyenkukusa kyova nkugambye ndi business man ate nga bizinesi zange ziri open buli omu azimanyi naalibadde nabo naye sikyabulina kubanga eggwanga lyetulimu ttereevu kati mba neeraliikirira ki just byange njagala nga nze ng'omuntu kangeze nga nnyina wendaze nga nsubirawo esobola okubaawo obuvuyo bw'abavubukavubuka abayaayeyaye kuba tebabulamu singa era emisango wagiwulira dda nga baga omugagga omuto ali waati ne waati naye kyemmanyi sipapa simumiitingangako wabula ate nange mulaba bulabi naye ng'omuntu ayinza okuba tammanyi kyekituufu nga twala tumiitinzi tekisoboka ebyo byonna nga nkugambye nti propaganda bigambo allegations obaka bwe naali wadde Lumbuye adde ku mirimu akole kuba kati obudde bwamala nga takola ng'ayogera ku bantu azze ayogera ku bantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo naye nga bayogera si bituufu nze obubaka bwe naali muwadde Lumbuye fokasinga ku byakukola n'akola kuba byalimu tebiina makulu nga tuzzeko ku sayidi B tuyinza okulowooza wasasudde Lumbuye akwogereko ojje mawulire ate gwe simanyi Lumbuye simumanyi nange mulaba bulabi nga mwe mulaba obulabi